muti abaagalwa abalungi abeekuumira kusenga 5256 mbaaniriza kinakya olunaku olwaleero baddiya bange kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga munda bubanga mumpuliriza ndina ku basajja oba ndi ku basajja abatamalaako gwe omusajja wonna wonna nga wenyuuma oba nga tozinangako mukyala n'avaamuko ku ddoboozi baneze nabagamba abakazi tebasikinira bwereere tosobola kuvaamu ddoboozi nga byonkola tebiriiyo gwandeetera okusikina bw'oba omanyi ekintu ky'okola nga ddala kyuma kale weewaawo wali abakazi nga bo balina bizibu byabwe naye omukazi ng'ali kwalaali olina okuba nga ddala by'omukola gyebiri ng'abiwulira ng'ogusonseka nga gwegwo naye ogwo ntugugonderera mbumbu oyagala ndeekaane nga gavaawo ewaani teri anyways leero mbalekedde eddagala ly'amaanyi ga kisajja gwe wonna ng'okimanyi nti nze senga amazima gali nti nange neemanyi nti simalaako abamu mukimanyi naye mwewunza nti temumanyi omusajja yenna ng'omalira mu dakiika 5 okukka wansi obeera tomalaako dakiika tubala 5 okudda waggulu ate ng'olaba neeza 5 oba nga byokola tobitegeera ng'omukazi tewamuweeweese bulungi tezirina nnyo makulu kitegeeza obutuufu twandibadde tulabirawo mu ddakiika nga 10 kwambuka kubanga abasajja mukimanyi wantu muyingira buyingiza ebyomwe bya kimaafiya omuntu omuyingira teyeetegese kale ne weesanga nga mu butuufu ebintu byammwe tebikola ki tebinyuma yadde n'omulundi n'ogumu so oba omanyi nti ogwa mu kategori eyo mukyalawo tasikinangako takubangako nduulu nga muli mu kikolwa kya mukwano taasiyanga nako yadde n'okuvaamu akaloboozi akatini nnyo bwe kati eno vidiyo yo ogenda kunfunira akadde ako koolabaawo bakayita kafumbe akalagala ako abantu abasinga buli omu kale bayiza we sikokka eddagala ly'ensomesa eddagala lye tuba tusomyeko osobola okulisanga ewange nga liyita linnya ddala nga n'omulala aliyita linnya ddala so kisinziirawo gye nakulira naani eyansomesa oba n'amagezi ngajje kwani wekisinziira so kyova olaba ntaddewo ekifaananyi oba okalabe si kazibu kakufuna kubanga osobola okukafuna eddagala lya leero lyonna bambi si lizibu osobola okulifuna n'oba mu kibuga kuba keemeza kokka tebasimba kasimbe nkoziko bano ab'eddagala nti asobola okukasimba ku lw'ensonga ze akantu ako bw'omala okukanfunira bulungi nnyo ogenda kunfunira akalagala akala tukayita muko weewumbeko oba muko weewumbe oba kafansonyi kyonna kyekiri nako ngenda kukanoonyaako mbere nga nkabateerawo awo bw'omala okukanfunira oba omala okubinfunira byombiriri tugenda kubyetaagako mirandira gyabyo kano akasoosa ogenda kajjako omulandira ne kalyoka ajjeko omulandira gwako obyozeeko bulungi nnyo ofumbe ne bw'otayanikako ofumbe onywa ku makya n'olweggulo okumala bukisizo 2 ng'olinywa gwe abadde agamba nti nze senga omukyalo owange mugira kamu n'agweri n'awulira nga tayagala kuddamu olaba abakazi ekibagaana okuba rawundi ey'okubiri esooka si nti anyumiddwa wabula awulira byokoze tebiriiyo ate talina budde bubeeraawo ng'omwemuulirako namba 2 oba ensonga namba 2 yakubeera nti talina maanyi basikyo omugize bubi omukazi newoba ng'oli muzinyi ng'olwawo okugwa naye nga byozina bitegeereke kajja kuwa rawundi ey'okubiri n'ey'okusatu kubanga biba binyuma abawule taagala biggwe naye ne bw'oba ng'omanyi abamu mulilayinga nnyo ku mukira n'omanya nti nina omukira n'olyoka obeera bubeezaawo kufumita bufumisi nga tebigenda kunnyumira bigenda kuntama butami mbere nga amala ddi era nga woomalya n'oŋŋamba tuddemu ogwokubiri nja kukugambirawo nti asiina maanyi nkooyi tujja kuddamu enkya ngenda funa ekisongasonga kyenkola ki kyenneekwasa naye ng'embeera eno eva ku ki eva ku nzinambi anyways siri ku nzinambi ndi ku ddagala eddagala eryo ogenda kulinywera wiiki 2 buli lunaku ku makya n'olweggulo osobola okukuŋŋaanya obukosi eriwerako n'ofumba bw'oba olitaddemukko kaniimu osaliramu enniimu ogikwata n'ogisalamu pieces nga 4 n'ogisuulamu ng'olifumba terifa mangu kiba kikola nga preservative n'onywako tewetaaga bugumya fumba teeka mu ccupa nywako ku makya n'olweggulo ojja kuzina omukazi akutende mukwano ojja kuzina omukazi ng'ekintu kyekyo naye kyentegeeza oba kyengezaako okubagamba ono siva yagola nti bw'omumira oba bw'onywa mbukagenda kwereega bikola ng'omuntu akuweeweese n'oyimuka ng'era omuntu bw'ayimuka bw'oba omanyi nti nze siyimuka lino eddagala si liryo liveeko tolina kyogenda kulifunamu lyabo ng'osituka atasituka ddagala lyo nkyalinyoonya bunoonyi sinnaba kubeera nga ndifuna bwe naalifuna insha Allah nja kuba nkutegeeza oba nja kuba ndikugamba nti liirino twalifunye munnange tuligezesa ate tulabe ebivaamu so njagala gwe ng'okimanyi nti nze senga already nnyimuka naye amazima siwangaala oba sikyo wemba nnyimuse ndeberera munda omwo oba mba naakayingira n'engwa
linfunire bulungi nnyo womala okulifuna likwate fumba nywako ku makya n'olweggulo we liggwawo ng'olaba tolaba njawulo ddamu ofumba onywe at least okumala ennaku 30 ng'olikozesa bw'oba tofunye kamuko weewumbeko oba akafansonyi n'ofuna kano kokka kensoso okwogerako osobola okukakozesa kokka okitegeera tewali buzibu naye bw'obanga nga ofunye bibiri of course it is so effective nga bibiri but nekiri tekigana kukola kyokka osobola okuba ng'okikozesa kyokka eddagala lino ngenda nendigrading nga bwe mba ndigrading nze saagala okwata ebikolo bigatte kubanga ogambe senga Faith alina bye yasomesa kakati bwe ndigatta mukireka ngenda kukola erisingako nedda mukwano ogenda kwonoona bwonoonyi eddagala erimu liba ddagala naye ate bw'olitabulatabula olinza odifuula obutwa eri obulamu bwo so weegendereze teweetuminkiriza oba osobola okukola research gwe kennyini n'okuba akafaananyi n'okateeka online n'onoonyereza n'omanya eddagala lirina mugaso ki kino ekikolo kirina properties ki kyekyo ekitusomesesa eddagala si just kusanga ddagala awo n'ogamba nze kankole ki kanywe nja kuba nfunamu kyenfunyeemu okitegeera kati nga bw'olabako kamuko weewumbeko n'oba okakozesezza nako kokka kasobola okuwa wonders but tujja kasomako kokka for now tubigatte ebibiri kamuko weewumbeko kakuyambako okwongeza ku bwagazi kakuyambako ku testosterone levels nabagamba testosterone mu basajja ebeera hormone ekuyambako ku nsonga z'okukuuma omuyimo gwo oba akantu nga kayimiridde ekuyambako oba kamuko weewumbeko kakuyambako okubeera ng'osobola okubeera ng'ohenhensing oba ng'oyongera ku maanyi go ag'omu kisenge sexual performance n'obeera ng'oli kkiriya nnyo mu nsonga eyo naddala mu abalina sukaali nti nze ndi mulwadde wa sukaali nti nze singa ekinemeseza opafominga obulungi mu kisenge munnange nina sukaali gwoba teweetaaga so kagenda kuyambako ku boostinga hormones zo muli testosterone kagenda kuyambako ku sexual performance ate n'ekirala kagenda kuyambako okubeera nga reducing oba okendeeza side effects za obulwadde bwa sukaali mu nsonga z'ekitanda obeere ng'oyimiridde kuggwa alina sukaali atalina sukaali oba atali diabetic tewali buzibu naawe osobola okakozesa okubeera nga okyamuka n'obeera ng'ekintu kitambula bulungi mulekerawo okubeerawo nga muli awo just bwe mutyo nabagamba eddagala bwe ndisomesa nenkuterako akafaananyi kukakwate genda okasomeko olabe temuŋŋamba nti mpa erinnya ly'oluzungu ne bw'oteekamu ery'egganda bakuwa ekifaananyi okitegeera bebe ebyange nze nsigadde nzesenga 5256 mbeere bulungi mwiraba mpoziko nga sibateereddeko kifaananyi naye ngenda bateerako ekifaananyi tukozese ku ddagala eryo tubeere nga tweyambayamba bannange temubeeraawo nga temugira oli awo wena kitegeera era muntu asobola okubeera ng'omuntu otuusa munno ku ntikko naye gwe n'obeerawo ng'oweza kimunze bannange oluvaalo babagirira abakyala nti ate baagize omukyala wange mubeere bulungi